Eno yengeri gy'obadde osinzaamu sitani nga tomanyi, era yengeri gy'obadde ogenda ku mikolo gye nga tomanyi. Wuliriza bulungi. Kimanyi kati oyinza okuba nga weebuuza kino kisoboka kitya ng'olaba gwe togendangako ku mukolo gwonna obanga gwe tovuunamirangako ku sitani. Wuliriza bulungi. Mweno video ngenda kunnyonnyola ebintu bino engeri gye biri mu kukolwamu mu guno omulembe abantu abasinga kye batalaba. Okwongera okutegeera eno ensonga nja kuzzaayo emabega mu Baroma ssaako n'Abagreece. Abantu bano bamanyiddwa okubeera ne connection ey'amaanyi n'amaanyi gano ag'ekizikiza, era nga baali b'amaanyi bwe kituuka ku nkolagana ey'amaanyi gano, era nga baabanga n'emikolo egy'enjawulo kwe baasinzizanga oba kwe baagulumizanga amaanyi gano. Kati nga waliwo ekiseera ekyatuukanga ne bakuŋŋaana ne bakola saddaaka, ne bayisa ebivulu, ne basanyuka, ne bazina, ne bakola buli kimu kyonna nga bali mu kujaguza, naye nga ekikulu ekyabeerangawo kwabanga kugulumiza amaanyi gano ag'ekizikiza. Kaakati ekiseera we kyatuuka ensinga ejja ekyuka mpola mpola. Ebiseera byatuuka ng'abantu bano abaali bakkiriza mu maanyi gano ag'ekizikiza batandise okubayigganya olwo batandise okuba omu ku omu, era nga singa baakusanganga ng'okozesa ebintu byonna ebyekuusa ku bintu by'obulogo n'amaanyi gano ag'ekizikiza baakusaanyangawo. Era wakati w'omwaka gwa 1400 ne 1700 abantu abali wakati w'emitwalo 36 be bantu abattibwa, naye nga battibwa olw'ensonga nti baali bakola ebintu bino eby'obulogo. Njagala wekkaanye kati ebivulu bye tufuna ennaku zino tukimanyi bulungi nti obwakabaka buno obw'ekizikiza bukiikirirwa ebikolwa bino wammanga: obukaba, obuseegu, obwenzi ssaako n'ebikolwa eby'obussi n'ebirala. So kati ekiro bwengezaako kusembereza ebintu bye tulina olwaleero, naddala nnyo mu bantu be tutwala nti b'amaanyi, ba celebrities, abayimbi. Obadde okimanyi nti byebi n'ebintu bye bakulembeza. Tulina abayimbi ab'enjawulo nga bo baali bamanyiddwa, era nga bo okutta omuntu si kizibu kyabwe, nga balina obubinja bwabwe mwe batambulira, naye nga amaanyi gano baagafuna oluvannyuma lw'okuba nti baali bayimbi. Abo ojja kulanga bakola ebikolwa bino byonna ebikiikirira obwakabaka bw'ekizikiza. Kaakati kikonnekitingira wa ne show zino. Njagala olabe concert ez'abayimbi ab'amaanyi. Njogera ku muyimbi nga bw'osala booda bamumanyi, nga bw'osala booda endala teyeetaaga kwennyonnyolako nga bamutegeera. Singa otunuulira show zaabwe engeri gye bazikolamu, ekyamazima ebikolwa bino ebikiikira obwakabaka bw'ekizikiza tebisobola kubulako. Era abayimbi bano batwalibwa okuba nga be basanyusa abakulu nti abantu bano bonna baba bakuŋŋaanye okujja okubalaba, naye ng'ekituufu abayimbi bano ekibeera emabega waliyo omukulu abeera emabega nga bo bakiikiridde mukiikirire. Kati n'osanga nti muli ku mukolo mulowooza nti mugenze kuwagira muyimbi gundi, kumbe mugenze okusinzizaako amaanyi ag'ekizikiza. So bwe kiti ekintu bwe kiri mu kujja nga kikyuka. Ssaawa zino we tuli olwaleero mukimanyi bulungi nti entertainment industry y'emu ku sectors wojja ossanga nga abantu bagambibwa okuba nga bakozesa amaanyi ag'enjawulo, amaanyi ag'ekizikiza okufuna ettutumu ssaako n'amaanyi mu bantu. Ate ebintu bino byali byawulibwa emabega ng'era bwe nkugambye nga singa bakukwatako bakutta, naye ssaawa zino bikolebwa era teri ayinza kukyogerako. So bwetyo ensi bw'eri mu kukyuka ng'eddayo we yali abantu ekiseera we baasinzizanga amaanyi gano ag'ekizikiza. Nga mmaliriza eno mboozi tobeerabira okusubscribinga ssaako n'okunyiga mu kadde osobole ng'okufunanga notification buli lwe naaba ntaddeyo vidiyo empya. Kwebaza olwakadde k'owadde okulaba eno vidiyo era nkwagaza ekiseera ekirungi. Tusinkane mu vidiyo enaddako.